إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجونا ببتيبة لبني نزابي ببتيبة بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تلكم كتو جفجنا نجي تلم كتو مكوي جريزا الدنيا الله سبحانه وتعالى مكوي جكنيا أمتكجا الله ويجتيبة تبارك وتعالى. أرجونا ببتيبة نعم تجي عندما سنتي نجي تبغى في الأصول الثلاثة وبعد ثلاثة الأصول بإذن الله تبارك وتعالى. نعم iranga tulikubuliro bwankomerero obutono allati waqa'at walam tanqadi obwagwawo nga mututambulira mutuwangalira wala hawla wala quwwata illa billah. twatandika okutunulira obubonero obwali bubiri mu hadisi w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam egamba nti inna bayna yaday saati taslima al-khassa wa fushuwa tijara hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha ala tijara. twajiraba biidhnillah tabaraka wa ta'ala iranga twatandika akabonero akokubiri mu hadisi eyo biidhnillah tabaraka wa ta'ala. irange mande wedde twatandika akabonero akokubiri mu hadisi eyo biidhnillah tabaraka wa ta'ala nitulaba twayogera an fushuwi tijara obuyitirivu bwo emirimu obuyitirivu bw'obusuubuzi obuyitirivu bwa bizinensi twakiraba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala netwogera ensonga nyingi era netugamba nti darusu yaffe eneddako era nga yeno yennyini biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kweyongerayo mu maaso n'akabonerako n'akaberero k'enkomererako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. netugamba nti tugenda kuba nti omuntu emmaali gyakola bizinensi gyakola sente zaalina tagenda kuva mu bbaliro okujjako ng'abuuziddwa ku ssente ezo Allah ziyamuwa tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo baluganda bitiibwa ayuha tajir owange gwe omusuubuzi owange gwe omusajja omulungi omusuubuzi owange gwe omukyala omusuubuzi owange gwe omufuuka omusuubuzi anta ta'malu liman okolererani era okola kulwani wama hiya nihaya era enkomerero ya byonna nkomerero kijogende okutuukako mu kunoonya ku ssente mu duniya muno. Ozinoonyezza otya ozikozesezza otya era osuubira nti okolerera ki era osuubira nti okolererani era osuubira nti embeera zigenda kubeera mahiya nihaya enkomerero y'ensonga zonna z'olimu egenda kubeera etya. la shakka tewaliwo kubuusabuusa teweerabira oba teweerabizarabiza teweerabira oba teweerabizarabiza nti annaka satamut timazima ddala ogenda kuva muno mu nsi ng'ebiseera byo Allah bye yakutegekera biweddeko tabaraka wa ta'ala. fena tugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wasawfa natruku hadha almaala lilwaratha tujja kuleka emmaali gye tulafuwanirira mu nsi muno tugirekera abasika be bagenda okubeera nayo. fahumu alladhina yatana'amuna bih be bagenda okubeera nga bagyeyagaliramu nga gwe ffe tuli eri tubuuzibwa kuyo. naye ng'olese emmotoka bagivuga olese ennyumba bagisulamu olese bizinesi zitambula olese ennyumba z'abapangisa zivaamu ssente bazikozesa naye nga gweri obuuzibwa wazijjawa era obadde ozitambuza otya mu duniya muno. la hawla la quwwata illa billah. naye nga gwe miskini anta almiskin alladhi lam takun tanam al-layla wala an-nahara obadde teweebaka mu duniya muno lwa kunoonya ssente okola nnyo omutwe gutambula kodde n'oddeeri okola ssente naki naye
تسأل عن هذا المال يوم القيامة تقول كوزكم مال يو ونكرنشا لتمد ما سبع الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله من أين أتيت به إمالي وجيجوا وفيما أنفقت وجيتيكوا وجيكولا مبيتشي ngombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam mujukira bulungi nnyo ngombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an umrihi wa fima afna wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla ngombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam hadithi al-musnad bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala Baga kama tutechito omuntu tajja kusetula bigere bye biri kubajja maaso ga Allah azza wa jalla kubijja mubaliro يوم القيامة كنا كلكم إلى ما سجى الله تبارك وتعالى حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وكل سؤال يبوز يوك وانغازي يبو مالي مچي أو وانف تتجد نقوش تلقوا تلا بيدنا تبارك وتعالى وعن علمه يريم جيالنا الله جيامو يدرزا yajikolera muchi bikibi yakolera mukumanya Allah ko yamuwa tabaraka wa taala au nawa wanvu tutujagenda wa an malihi min aina iktasaba esente Allah ziyakuwa emali Allah ziyakuwa tabaraka wa taala jobaddo wangalamu laylan wa naharan sirran wa alaniyatan emali min aina iktasabahu yajijjawa sente zo zirina ne wazijjawa amin mimma o wajijja mu bintu Allah biyakiriza tabaraka wa taala oba wajijja mu bintu Allah biyaharamisa tabaraka wa taala amin halalin am haram wajijja mu halal oba mu haram min aina iktasaba wajijja wa fima anfaqta ila wajiteka wajisasanya otya mukubera ngo wajifuna oba wajifunye mu halali ezo nsonga zo Allah yakusasira tabaraka wa taala oboye wajifuna mu haramu awogenda kwogera akana na katano wajifuna mu mbere yanajo wajifunyemu kati wajisasanya otya oba wajifuna mu halali ngo wajisasanya mu haramu era byo nogenda kubyogera mu masuga Allah tabaraka wa taala kati yemali bwetu butambula nayo nenga ra haraja tekigana kubera musilamu go ine maliyo bidina tabaraka wa taala amagoba gamangi gokola gomanyi bogenda okutetenkanya ebintu ebyo mu dunia wabula nti Allah azza wa jalla mu nsonga zo zonna bidina tabaraka wa taala nabagambye nti nga tonna bakuyingira mu kusubula teeka maaso g'okutya Allah tabaraka wa taala kyekisooka amakulu nti oleme kusubula oleme kutandika busubuzi oba business ng'ojijja mu haramu n'ensibuko yayo ya haramu ekirala togezaako n'oleeta olugezigezi lw'okwerabira amateeka ga Allah azza wa jalla n'amabanja ga Allah tabaraka rights za Allah azza wa jalla mu maali eyo wa barakallahu fikum wa illa ensonga zijja kuba nzibu nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abooluganda mu nsi muno mwalimu abasajja abaalina ssente nga bazirina naye baazireka abaali abagagga kungwe abaali abagagga ng'ate bafuzi nibazirika ne bagenda ewa Allah subhanahu wa ta'ala tulira Harun al-Rashid kana amiran adilan yaghzu fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala aman wa yahujju aman yali musajja nga mukulembeze ngate mugagga muzibu nga ine mali omwaka yakolanga hijja omwaka nalona mukubulya Allah tabaraka wa ta'ala wa hakadha ila okulaga obukulembeze bwe ntibwali bugazi kana yukhatibu السحابة في كبد السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إليك ويحمل إلي خراجك فكيف يحمل إلي خراجك إن شاء الله تبارك وتعالى كناية عن سعة ملكه يريد أن تنكب بابي genda yonna jonotonya insha Allah ebibalabyo bijja kundeetula wonna wennaabira amakulu nti kukulaga nti obufuzi bwe bwali bugazi era nga bwamanyi mu dunia muno Allah byamuwa tabaraka wa taala naye mwana watu ekyewuunyisa pozinga Allah tabaraka wa taala bwagamba tima aghna anni maliya halaka anni sultaniya bwamala okulwala fi maradi mautihi ala firashi almaut nga agenda kufa atukibwako entuuko ez'okufa alwadde agenda kufa yagamba tima aghna anni maliya sente zange zonna obugagga bwange tebungasiza halaka anni sultaniya obulembeze bu nzikiriza
aina almulk obufuzi buliwa aina aljah ekitiibwa kiriwa aina sultan obufuzi buliwa Allahu akbar bamala okubeera nga ali awo bwatyo ali kale bwerebwe agenda kudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala omuno okubanga yali mukkiriza yali ata Allah tabaraka wa taala yali mwenkanya yali omufuzi omulungi agamba mukasera ko kuwawukana muno mu nsi agamba nti uridu an ara qabri alladhi saudfanu fihi njagala bannange muntwaleko mundage kabuli mwengendo okuzikibwa fahamaluhu ila qabri babeera nga bamusitula okumutwala ku kabuli ye fanadhara ila alqabr natunulira kabuli wabaka nakaba nagamba nti ya man la yazulu mulku irham man qad zala mulku owange gwe Allah tabaraka wa taala ataviibwako bufuzi bwe ataggwebwako obufuzi bwe obutaggwaawo ye Allah tabaraka wa taala yalina obufuzi obutaggwaawo yalina obufuzi obutalina kkomo tabaraka wa taala amugamba nti irham ay Allah tabaraka wa taala saasira sonyiwa man kad zala mulku sonyiwa oyo aviiriddwako obufuzi bwe nga yenza omudduwo nsonyiwa ay Allah tabaraka wa taala Allahu akbar la hawla quwwata illa billah abadde omukulembeze abadde kabaka kati yantakilu min alqusuri ila alqubur ava mu nyumba ez'ebbeeyi ava mu bangalo ava mu kalina azziba wansi mu ttaka wa min almuhudi ila alluhud ava mu kweyagala adda mu kamwandandandi kali ke basimayo wansi mu ntaana wa min mulaabati aljiwari walghilman ila mujawarati didan avudde mu kweyagala n'abaana mu kweyagala n'abakozi mu kweyagala n'abakyala mu kweyagala n'abalenzi baatuma nakinaki agenze eri ebiwuka mu ntaana mu kinnya la hawla wala quwwata illa billah Allah tusasire tabaraka wa taala buluganda bibitiibwa bigambo bikulu omusajja byayogera era nga twegendereze nnyo abaluganda bebitiibwa nti eddunia mahma talat wadde nga mpanvu etya ewanvu yetya eruddewo etya fahiya kasura mazima nyimpi egenda kuggwaawo tudde mu maaso ga Allah tabaraka wa taala wamahuma azamat niwankubadde ogiraba nti yakitiibwa nnene fahiya haqira mazima ya wansi ebbanga omuntu lyamala nga tatidde Allah tabaraka wa taala era manya nti anna layla mazima ekiro mahma taala wadde kinawanvu kitya kubanga mu nsi zino Allah tabaraka wa taala ziyateekamu sizoni zizembeera mu biseera ebyempewo mu biseera nga bya shita bya mpewo bya winter ekiro kiba kiwanvu ate nga emisana guba omusana gukendera ekiro kibanga kiwanvu ate mu biseera ebya ebbugumu omusana guba muwanvu ate ekiro kibeera nga kimpi kati eyo yenkola ya Allah tabaraka wa taala yenteekateeka ye kati mama ekiro ne bwe kiba kiwanvu ye kitya la budda min tulu alfajr mambi yejja kusala kwagala butayagala wali anna al'umra mahma tala nobwangazi wadde buwanvu butya wadde owangadde otya myaka emeka naki wa hakadha la budda min dukhul alqabr lazima oteko okuyingira mu kabuli kubanga joyina okuyita ogenda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tuyina okufa ogenda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala falan takhluda fi dunya tusobora kuwangala ku nsi tojja kusigalako walau khalada ahadun singa omuntu yenna yali wa kuwangala ku nsi kuno mwana wattu la khalada al-mustafa sallallahu alaihi wasallam umbaka yandibadde astahaqqa okubeera nga asigala kuno ku nsi naye mwana wattu yagenda mu masuga w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala Allah kyagamba azza wa jalla suratul anbiya aya ya 3 Allah gamba wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld Muhammad tetwaddira muntu yenna oba tetwatekera muntu yenna kuwangala kwa luberebererwo amazima bonna bagenda afa immitta bobanga gofudde ogenda kufa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahumul khalidun abantu bagenda kusigalawo la twajja kusigalawo Allah tabaraka wa ta'ala nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwonna Allah yatonda tabaraka wa ta'ala gwakombezi gwakufa wallahi gwakombezi gwakufa surah al-imran aya 10:85 bwegendereze olwaleero ebirungi byonna byolimu ebirungi byonna obukulembeze bwolina obufuzi bwolina entebe gyotuddemu wokola wofuga woyina akalimu wonna weweteeka wokola webakukozeseza wonna buli omu waali wonna okuviira ddala ku bakabaka ono kabaka wansi gundi beeyala ku ttaka ne bakola bwe bati kuviira ddala ku bakabaka
ba president bensi bonna abakulembeze benti abanene muno munsi wonna woli gwo muntu wonna woli wallahi law dama al-kursi li ghayrika aw law dama hadha al-mansib li ghayrika ma wasala ilayk singa kifo kyolimu yakirimu tiyakivaamu nga yakiwangalamu nga Allah tiyakimujjamu tabaraka wa taala nga bisira tebyatuuka nakivaamu ma wasala ilayka tekyande kutuuseeko lwaki olwaliro oli mukulembeze lwaki olwaliro oli kabaka lwaki olwaliro oli chairman lwaki olwaliro okulira ekitongole gundi lwaki okola mu kifo gundi lwaki okola kalimu gundi nti eyaliwo si gwosoosewo eyaliwo yavaawo gwe n'osookojja lawdama fi hadha almakan singa yabeerawo n'atavaawo gwe tiwandize kubanga waali tolina bwetaavu bwa kujja naye wafuuka kabaka olwokuba nti yaliwo yavaawo wafuuka president olwokuba nti yaliwo yavaawo wafuuka chairman ku kyalo olwokuba nti yaliwo yavaawo wafuuka imamu ku muzikiti olwokuba nti yaliwo yavaawo wafuuka muadhin ku muzikiti olwokuba nti yaliwo wafuuka amiri w'ekitundu owa omuzikiti owa abasiraamu olwokuba nti yaliwo yavaawo wafuuka sheekhe olwokuba nti yaliwo yavaawo la hawla wala quwwata illa billah kati ebyo byonna ebifo lawdama li ghayrina singa byalinga tebyava ku bantu ababirimu lama wasala ilaina tibandi tutuseeko olwaleero tibandi tutuseeko ya akhil karim n'olwensonga eyo ya akhil karim kitegeeza ati ti wonna Allah wakutadde ebbanga lyonna gezaako okulongoosa ogenda okuvaawo ng'oganyuddwawo mu dduniya ne ku akhira ofeewo nga alhamdulillah mu maaso ga Allah azza wa jalla oganyuddwa embeera ezo Allah zakutademu akaseeko ziganyuddwamu ate Allah agenda kujja waleeta abalala tabaraka wa taala ogenda kuva ovudde nga bakwogerako birungi wa in kana tabatira tusobola kwogera birungi bw'okwogerako bibi byerere naye nga gwe mu maaso ga Allah subhanahu wa taala ekikulu maaso ga Allah oli mutebeekevu oli clean biidhinillahi subhanahu wa taala n'olwensonga eyo nti tojja kulemerawo wallahi lan takhuluda ahadun oba lan yakhuluda ahadun fiha ala al-itlaq tosobola kubeera nga ogenda kubeera mirembe byonna byolimu imma okubivaamu nga okyaliwo olina mulamu naye nga tosobola kubibeera obiveemu oba okufa kubirekawo ogende mu maaso ga Allah tabaraka wa taala n'olwensonga eyo beera mwesimbu nnyo era beera mugezi nnyo ku nsonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram tabaraka wa taala n'olwensonga eyo abalugala bibitiibwa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا أخي الكريم بيرانغو كولو بوسوبوزي بيرانغو كولا بيزنس بأمانة وبشرف نبوسيغوا نكتيبوا نكتي الله تبارك وتعالى نغبر رمبكا صلى الله عليه وسلم نعم يونا تجارة جوبوكوزي بيرانغو olimwesigwa mu nsonga ezo addi haqqa Allah tabaraka wa taala beeranga otuukiriza beeranga waya mabanja ga Allah subhanahu wa taala bwe bazaka ng'otusiza okuwa zaka Allah jijje mu mali yo jiweeyo bwekuba kuyamba jje mu mali yo yambe bwekuba kola kintu emali gikozese nga Allah bw'ajagala subhanahu wa ta'ala wala tabkhal tokodowalanga tolugubananga twalaba emabega mbolero bw'enkomerero kubumu ku mbolero bw'enkomerero twalaba nti al-bukhlu ash-shuhu obutirivu bw'obukodo obutirivu bw'omulugube twakiraba nti kabolero ka nkomerero lwekyo mali gy'olina la tabkhal togezanga n'okodowala biidhina tabaraka wa taala wala tansa anna hadha rizq era teweerabiranga n'omulundi n'oggumu amagezi go tekakutwalanga teweerabiranga tojegewalanga tosiruwalanga ti mazima ddala riziki eno mu byengero bya Allah tabaraka wa taala muyava n'ekutuukako ekyo tekyerabiranga ya karimu tiwerabiranga ensonga eyo nti mazima ddala emaali yonna gy'olina ebirungi byonna by'olina byava wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yabikuwa tabaraka wa ta'ala Allah yabikutuusaako subhanahu wa ta'ala Allah yakkiriza bikutuukeko falaqad kunta faqiran walimu Allahu akbar jukira emabega eri ng'oli munaku nga Allah tannabakuwa sente tabaraka wa ta'ala فأغناك الله سبحانه وتعالى الله ناكو غغوز سبحانه وتعالى ولو ربككم بانت ولو بويogera nenga wali munako eranga abantu bakimanyi tibundi yafuna sente wallahi nga bakimanyi eranga embeera zo bazimanyi kati abantu bennyini nga bakumanyi
jiwava n'ogaggawala n'ofuna ssente Allah nakuteeka mu mbeera ennungi bwe kiba ng'abantu banno bakumanyi jiwava Allah subhanahu wa ta'ala yatakumanyi kati lwaki okodowala lwaki weerabira nti Allah azza wa jalla yakuwa ssente Allah gamba nti ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu suratu Fatir aya 15 Allah gamba nti ya ayuha nnaasu obange mmwe abantu antumul fuqaraa'u ila Allah mazima mmwe muli banaku muli baavu eri Allah tabaraka wa ta'ala wallahu huwal ghaniyyul hamid mazima Allah tabaraka wa ta'ala ye mugagga atendezebwa Allah tabaraka wa ta'ala jukira wano juli abalamu wano juli abalamu wano nga faqiran oli mwavu fatafaddala Allahu alayka bi ni'ma Allah tabaraka wa ta'ala naberanga yakugonnomolako ebyengerabye nabikuwa wa wasi'a alayka bi arzaqihi tabaraka wa ta'ala naberanga yakuyinjiwaliza yagaziya mu mali n'ogaziwa mu byenfuna kati fa addi haqqa Allah tabaraka wa ta'ala beranga otuukiriza ebivunanyizibwa bya Allah subhanahu wa ta'ala amabanja ga Allah azza wa jalla musentezo wa barakallahu fika ate wala tansa al-faqir togezane werabira omunaku yenna wal miskin ne miskini yenna togezane werabira omwavu togezane werabira miskini bambi bayambe wa barakallahu fikum bayambe abagagga muyamba abanaku abagagga muyambe bannamwe esente Allah tabarak wa ta'ala yeyaziba wasiza mwe almalu malullah emali ya Allah subhanahu wa ta'ala yamba banno tobeerabira miskini akujjidde muyambe omunaku akujjidde muyambe bwe tusobodde kumuyamba yogera naye ebigambo ebirungi bijjo mutebenkeza omutima yogera naye ebigambo ebimulaga nti mbutuufu toli mu mbeera mbutuufu eri bulungi era singa obadde olina obadde ojja kumuyamba ate omugerezeeko ayambibwe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala zembera zituwangalamu kibola nti twetaaga nnyo okujjukira hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam era nga tukyetaaga hadithi y'omubaka eno sallallahu alayhi wasallam tugiteekeko nnyo amagezi era tugiddiŋŋane nnyo era tugiteeke nnyo mu bulamu bwaffe oba oliawo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tujja kufunamu ebyokuyiga butya bututambuza emaali yaffe biidhinillahi subhanahu wa ta'ala hadithi li musahihaini mu Bukhari ne Muslimu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna thalathatan fi bani Israil mazima abantu basatu wa banu Israil abantu basatu abantu ba mirundi esova abantu basatu mu banu Israil bebaliwa ombaka gamba nti abrasa wa aqra'a wa a'ma bali basatu omu nga abrasa nga omubiri gwe nga gwafufuuka alinge yajja omuliro omubiri gwe nga gwonna gwayononeka talina sikini nnungi talabika bulungi abaganda bwe balitira shiriki waabwe n'obukafiri bwabwe mbw abalongo bamwokya obukafiri nabwo shiriki tewali balongo bookya muntu yakhiri kali barakallahu fikum oyo shiriki na bukafiri ku Allah tabaraka wa ta'ala kati omusajja ono mwana tubwatu bwe yafaanagana ng'alinga omuliro gwo gwayokya omubiri gwonna gwafuukuuka nga yalwala olukukuuba kugamba ng'omubiri gwayonooneka wa aqra'a n'omulala ng'alina ki ng'ayina ekiwalaata nga talina nviiri nga n'omulala a'ama muzibe abantu abo bamirundi esatu kati Allah tabaraka wa ta'ala n'abagezesa Allah subhanahu wa ta'ala nayagala obagezesa ng'okwagala kwe kuli tabaraka wa ta'ala an yabtaliyahum okubeeranga abagezesa faba'atha ilayhim malakan fa'ata al-abrasa Allah tabaraka wa ta'ala nabasindikira malaika bwe yajja alayhi salam yasookera wona ayina omubiri omubi olususu olubi faqala lahu namugamba nti ayo shay'in ahabbu ilayka munangu yagal kiki kyosinga okwagala mu bulamu bwo essaawa zino kiki kyosinga okwegomba musajja aramugamba nti lawnun hasanun njagala mbere nange n'omubiri obulungi mbere nga nina langi ennungi nga kala yange enyirira teri mu bigondogondo wa jildun hasanun mbere n'eddiba lyange nga ddungi wayadhhabu anni alladhi qad kadharani nnas bino byonna binveeko bino abantu banenyinyala tebandaba bulungi byonna binveeko abantu batandika okundabako nange obulungi nga nina omuliro omulungi eddiba lyange eddungi sina bigondogondo ku mubiri wahakadha njagala nange eddiba lyange libeere eddungi mutufu nga byeyeetaaga akaseera kabyetaagira ddala era nga byagamba omusajja amujjidde Allahu akbar
nga Allah yamugesa n'ekyo tabaraka wa ta'ala njagala eddiba nga ddungi mutuufu malayika ne musabira Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akola ki abeerenga tabaraka wa ta'ala muweddiba eddungi tulegeka buluganda amuwe nga kugamba langi ennungi n'eddiba eddungi biidhinillahi subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla namuwa eddiba nga ddungi qala agamba nti famasahahu namukwatako namusiga kubati nga amukwatako fadhahaba anhu qadruhu oba qadharuhu nabeeranga Allah tabaraka wa ta'ala yamujjako abantu bibamwenyenyala nabyo namuwa olusso olulungi namuwa langi ennungi nga musajja alabika bulungi wa utiya lawnan hasanan naweebwa langi nga nnungi wa jildan hasanan naki naweebwa ne eddiba nga ddungi laqad shafahu Allahu azza wa jal Allah tabaraka wa ta'ala namuwonya mu ngeri eyo tabaraka wa ta'ala Allahu akbar Allah yamuwonya tabaraka wa ta'ala oba ntegereka buluganda byonna byonna nabimujjako tubalaba nti Allah yawonya subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala gwe tusobola okubeera nga atuwonya omuntu ayinza okulwala n'agenda gy'alaze n'anoonya abasawo nakina ne bamujjanjaba n'atwala obujjanjabi buli nti nno bwebikoze nti nno bwe bw'amaanyi wabula nti omukkiriza omutuufu talina kwesigamira ku bujjanjabi obwo kubanga obwo obujjanjabi ensonga busonga etuukiriza okujjanjaba kwa Allah tabaraka wa ta'ala tulina kwesigamira nannyini kuleetawo nsonga subhanahu wa ta'ala ate nga Allah tukimanyi nti teyassa bulwadde okujjako nga yassa ki nga yassa eddagala lyabwo tabaraka wa ta'ala tebiraga kugumyan wahakadha nam omusajja bw'amala okubeera nga yadda mu mbeera ennungi Allah amuwadde tabaraka wa ta'ala amuddiza ki amuddiza eddiba lyeddungi wanya namugamba nti fa ayyul mali ahabbu ilayka Allah amuwadde langi ennungi Allah amuwadde olusso olulungi alabika bulungi kati ate malayika emugamba nti maali ki gy'osinga okwagala mu maali ezino mu nsi muno oyagala maali ki ماذا تحب من الأموال ويجعل كم السنت ممالي قال انجعل الإبل انجعل النمية نمية زبي أبغى زماني تبون زماني نبغى زماني مزماني وبي وازو أنا قام تمانا وانجي انجعل النمية أي الجمال النمية أمبكى قام صلى الله عليه وسلم فأعطي ناقة وشراء الله تبارك وتعالى نام وتي namwengamia yekikecha waggulu malaika nemusabira namugamba nti barakallahu laka fiha Allah tabaraka wa taala kutere mu baraka mu ngamia eyo fawaqatil baraka Allah nasab baraka mu mali subhanallah fabarakatil baraka Allah tabaraka wa taala namteke baraka mu baraka la hawla la quwwata illa billah mali ne yingi wala emali ne mwana mulezi nabeeranga mugagganyirira ate nga alina sente ezitagambika zembeera za bulijjo olwaliro omuntu ayinza okuba nga lunkupe wallahi ali awo kafeero ali awo munnasakala nakinaki naye Allah n'amugjayo subhanahu wa ta'ala n'amugaggawaza omuntu n'anyirira n'abeera ne sente buli omu n'atandika kumwewuunya buli omu n'atandika kgenda gy'ali mwe bali mubalaba buli zembeera za Allah tabaraka wa ta'ala muzimanyi naye omusajja yafuna omubiri n'anyirira n'agaggawala ennyamiya n'abeera nga takyazimenya muwendo gwazo ziri awo maali ye Allah yagimuwadde tabaraka wa ta'ala malayika bw'emala n'egenda fa ata al aqra'a n'egenda eri ow'ekiwalaata faqala nemugamba nti ayu shay'in ahabbu ilayka oyagala kiki kyeweegomba muli mu bulamu bwo mu bulamu bwo kiki kyoyagala amugamba nti mwana wange sha'arun hasanun njagala nviiri nnungi sina nviiri waini kana nti olwaleero abantu ate enviiri bazirwanyisa ne baagala byakola na buwalaata nakina kiwa hakada segedde naye abantu ebiwalaata byalinga byannankane byalinga bikugabanga kalinga kamuggo wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan naye nga ayan kana al-amru oba osazeeko oba oleseeko ayan kana al-amru la ba'sa bihi biidhni tabaraka wa ta'ala naye omusajja nga kyayagala nviiri mugati munnange njagala sha'arun hasanun njagala nviiri nnungi ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس nfeke ekiwalaata kino abantu kwegamba kibanneetemu nakyo ne musajja wa kiwalaata buli wedaga nze wekiwalaata buli wembeera mu bantu nze wa kiwalaata njagala nange enviiri ennungi qaala mbaka gamba nti fasamahahu naamukwatako fadhahaba anhu nabeeranga ekyo Allah yakimujjako tabaraka wa ta'ala utiya sha'ran hasanan nabeeranga Allah azza wa jalla yamuwa enviiri ennungi ezitagambika
qala amugamba malaika mugamba ati fa ayyul mali ahabbu ilayka mali chikati josingo kwagala mu mali zonna kicho josingo kwagala qala musajja mugamba ati al baqaru njagala nte bwonfunire nte mwana wange nonfunire nte musajja gwe nze ekintu mba nkitadde Ombaga gamba fa utu ya bakaratan hamilan nawe bwente ngerina lubuto erigwako faqala malaika ne mugamba tibarakallahu laka fiha Allah jikutere mu baraka watarakahu wansarafu namuleka natambula nagenda nabirange mali yinji wala yaine mali envirize zaddako nabiranga musajja alabika bulungi emali ajifunye ente tabala amatatu kugamba emali nga sente ziko agagga wadde obugagga bannange tebuva wala obugagga kusaba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu agagga ole mukadde chika bwekati muli kimolo lwaliso nabinafuka nga dagagga lillahi subhanahu wa ta'ala chobola bati ebintu bya sente bizibu mu byegendereze byetaga kutira mu Allah tabaraka wa ta'ala omuntu agagga ole muli kimolo lwaliso ate omuntu ayavwalira muli kimolo lwaliso malaika bwe muleka ثم أتى الملك الرجل الثالث نيجي ومسجد وكسته قطوارا بيه الأعمى ومزيب ومسجد لتين ماسو فأتى الأعمى ناجين ملائكة نيجي ومزيب فقال نيمغامتي أي شيء أحب إليك من ناجين كلابو لمزيب نيجيشو سينغو قواغلا كسيرا كنمبولا بوبو أمغامتي تنجاغلا من ناجي أن يرد الله إلي بصري نجاغلا الله انزيري زي ووليلا Badabo na bajabaga njagala kino naye yagamba nti an yarudda Allahu ilayya basari njagala Allah azza wa jalla anziriza amaaso gange olabye okutegera Allah tabaraka wa ta'ala n'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala badabo ne tuvudde gamaga buli omajjaga mati njagala nzente njagala lususulu lungi langi nungi njagala nviri nungi nayo ebyegala njagala ati an yarudda Allah njagala Allah azza wa jalla wekitiba eyayinjije kamaso an yarudda ilayya basari anziriza amaso gange fa ubusura bihi nas ndabenga nange ndaba abantu mbarabeko ndabe ku bintu byankola nakina wa hakada agamba ati famasahahu namusimulako faradda Allahu ilayhi basarahu Allah tabarak wa ta'ala namuddiza amaso ge nam Allah yamuddiza amaso ge tabarak wa ta'ala bannange buli kigezo kyonna buli kintu kyonna kine entandikwa yakyo era kine komerero hatta ne maso ga Allah subhanahu wa ta'ala tegere ka Uganda Allah kyagamba ati wa iyamsasaka Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah baba tabarak wa ta'ala kutusizako bibonna tiwali asobola bujjawo kujjako ye تبارك وتعالى وإن يمسسك بخير أتوا ما قوده برونجي فهو على كل شيء قدير مزما كل شيء تشونا الله يتسبلا أكوه برونجي نبري تشونا نكود فيندينغا الله تبارك وتعالى سورة الأنعام آية كمي نمسانفو بإذن الله تبارك وتعالى شوفوا لما بوبيرا نعم بزوونا بوبيرا نعم مكنيجيزوا كنا بوبيرا نعم مكنيجيزوا كنا تتيانغا وإن الله سبحانه وتعالى ينجي songa zonna bakubata mitima gaffe kijaganya okukikiriza ekintu ekyo muntu wabera mbuzibu atagala naddeno agenda kujjukira Allah tabaraka wa taala ng'atagadde emirundi egiwera oluusi ng'aguddere mu kafiri ne shiriki ng'agadde ebitasaana nebeera ng'okimanya nti ya sahibul ham g'owange nannyini buzibu nannyini kunyigirizibwa nannyini bigezo nannyini bizibu innal hamma munfarijun mazima byonna biggwawo era bivaawo abshiru bi khairin beera ng'osanyusibwa n'obulungi fa innal farija Allahu mazima bijjawo ye Allah tabaraka wa taala yabijjawo idha bulita bwogezesebwanga n'ekintu kyonna kyogezesebwa nakyo kizibu ki kyakula kitya kyenkanawa fathiq billahi beeranga oteeka obwesige mu Allah tabaraka wa taala warudda bihi era omusiime omanye nti bino byonna tebintuseeko okujjako nga Allah amanyi tabaraka wa taala yenannyini byo inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allahu mazima ajjawo emisanvu gyonna ajjawo ebizibu byonna ajjawo buli kimu kyonna huwa Allahu ye Allah tabaraka wa taala Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan mazima Allah aleetawo obwangu oluvannyuma lw'okubeera nga wabaddewo obuzibu Allah n'aleetawo obwangu tabaraka wa taala la tajza'anna fa inna al-khaliqa Allahu tobwanga mwamaanyi tolemererwanga mazima Allah tabaraka wa taala ye mutonzi byonna byonna yabitonda yateeka ebintu bifo byabyo tabaraka wa taala buli kimu kirina entandikwa era kirina enkomerero biidhinillahi tabaraka wa taala agamba nti wallahi nkulayirira Allah tabaraka wa taala
مالك غير الله من أحد توينا ياتني الله عز وجل ملالا ينا وينكو السجميرا وينكو الزا نسونغزو جاري وكجكو الله تبارك وتعالى والله مالك غير الله من أحد توينا ياتني الله توينا منتو ينا توينا تتوند تشونا تتني الله تبارك وتعالى فحسبك الله الله يكون لنا في كل لك الله مبليشونا مبليشونغا يونا الله يوو تبارك وتعالى نوبشو abuluganda bibitibwa kya beeyi nnyo era kya kitiibwa nnyo okujjuza emitima gyaffe okutya Allah tabaraka wa taala n'okumusiima biidhnillahi subhanahu wa taala Allah ajja tutuusa ku bulungi n'okutugabirira tabaraka wa taala thumma oluvannyuma tuddeko hadisi yaffe ey'ekitiibwa oluvannyuma Allah tabaraka wa taala amalayika eno esaba Allah tabaraka wa taala oba oluvannyuma malayika eno egamba omusajja omuzibe oluvannyuma lw'okubeera nga Allah amuddiza amaaso tabaraka wa taala emugamba nti fa ayyul maali ahabbu ilayka oyagala mu maali mubiri wo yonna mu maali olwaleero oyagala maali ki amugamba nti alghanam njagala mbuzi ambaka agamba nti fa utiya shatan walidan nabeera nga Allah subhanahu wa taala yamuwa embuzi enzaaze ezaala watarakahu wansaraf musajja natambula nagenda namusubira baraka Allah mutere mu mali baraka wa hakada kati ombaka agamba nti fa untija hadhani wa walada hadha bali ababiri ne bafune mali nono wokusatu ne nafune mali biidhnillahi tabaraka wa taala amakuru nti nanyini ngamiya yafune ngamiya zitagambika nafuka mugagga ne nanyini tene nafune ente zitagambika nafuka mugagga nono wembuzi Allah subhanahu wa taala namuwa embuzi zitagambika fakana lihadha wadi min al-ibil wina bilanga alinalusenyi lulamba lwa ngamia walihadha wadi min al-baqar wina bilanga alinalusenyi lulamba lwante walihadha wadi min al-ghanam wina bilanga naye Allah yamuwa olusenyi lulamba lwaki lwa mbuzi walakin naye intabi bilanga wegendeze kati zukuka kyenjagala mu kyekino wano wammanga mu hadisi ne yekitiibwa للاختبارات wegendereze ebigezo kati bijja Allah subhanahu tutaase atujjukizenga tujjukirenga ebyengerabye tuleme kumukafalira mu byengerabye tuleme kukafalira byengerabye tuleme kufakufalira nga tutumwebaza Allah tabaraka taala tunulira omusajja oyo yennyini oba malaika oyo yennyini Allah najituma tabaraka taala ejjaga ikhtibaran lihaula ejja kugezesa abantu abo abali mbizibu abali abanaku Allah nabasasira nabajambizibu nabagaggawaza okuva mbwavu okudda mbugagga kati Allah abagezesa tabaraka wa taala malaika yennyini eyajja okubeera nga ebajjako ebintu ebyo yeyajja mbifaananyi byabwe thumma innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi vanyo malaika eyo yakomawo nga batu bonna bamaze okutereera bagaggawala sente zayinjiwala tebakayogera okwogera kwakyuka ebintu byakyuka kwegamba nga atabalaba luli bwabalaba agamba subhanallah ensi yali etya nga naye yali abamanyi luli obunaku bwebaaliko n'obuyiyi bwebaaliko bwabalaba agamba nti Allah alina obuyinza wabamu okutya Allah tabaraka wa taala nagamba nti Allah alina obuyinza subhanahu wa taala kati malayika ejja yatuukira kennyini ow'ebigondogondo eyina omubiri omubi kwe yatuukira kwennyini naye nga ezze mu kifaananyi kye nga bwe yali nga musajja alinga omudogo gwayokya yenna ali awo munaku omubiri gwafuukuuka nakinaki omusajja n'amulaba agamba ono kikyayagala ki n'amugamba nti munnange rajulun miskiinun ndi musajja munaku ndi musajja miskiini qad inqata'at biya alhibal mutufu obusobozi bumpeddeko fi safari ate nga ndi mu lugendo obusobozi bumpeddeko mu lugendo sikyasobola kweyongerayo entande nzigweddeko fala balagha liya alyawma illa billah thumma bik mutufu sina gye sobola kulaga kwonna sijja kutuuka okwolwaleero lwonna sijja kutuuka sina wengenda kutuuka okujjako billah na buyinza bwa Allah tabaraka wa taala oluvannyuma gwe Allah akuyisizeeko tabaraka wa taala onyambe as'aluka billadhi a'taaka allawna alhasan Allah akbar mutufu nasmi hadithi nentuuka wano nenkaba amazike la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah omusajja mugamba nti as'aluka billadhi a'taaka allawna alhasan kuba engeri gye yanyiriramu ng'omutosobola butakimugamba
Allah yali yamujjako olususu olubi ng'anyirira ekitagambike era malayika bwe byeyatandikirako tinkusaba kulwa Allah azza wa jalla oyo eyakuwa olususu olunyirira eyakuwa langi ennungi ng'onyirira as'aluka billadhi a'taaka al-lawna al-hasan wal-jilda al-hasan nsaba Allah oba nkusaba kulwa Allah oyo tabaraka wa ta'ala eyakuwa langi ennungi munnange eyakuwa olususu olunyirira wal-maal eyakuwa ne ssente zolina ziweyagaliramu Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba kulwe onyambe ba'iran njagala ompeeyo engamiye muyo kabwet ataballagu alayhi fi safari sobola munnange okutuka gyendaganga njirike enyambe mu safari yange omusajja namugamba nti alhuquuqu kathiratun munnange nandi kuyambe naye bivunanyizibwa bingi naye ya rabbi Allahu akbar okujjukira ebyengala bya Allah kuliriddawa okwebaza Allah kuliriddawa okujjukira gye twali kuliriddawa ddala musajja gwe okakasa nti ddala tiwali bwotyo era okakasa nti ebivunanyizibwa bingi lulinga okyali munaku lulinga okyali tolina kyolina tewali buvunanyizibwa bwogamba nti mungi tebwaliwo kati Allah kugaggawazizza tojjukira nti wali misikini ne bakubuuza naawe nti mali ki gy'oyagala n'ogamba nti oyagala ngamiya ne Allah n'azikuwa tabaraka wa ta'ala singa naye bagamba nti obuvunanyizibwa bungi ne Allah n'akuleka n'otambula n'ogenda embeera zandibadde zitya musajja mugamba nti nkusaba kulwa Allah ye yakuwa munnange ebirungi n'akulungiya n'akuwa olususu olulungi n'akuwa langi ennungi n'akuwa emmali gy'olina mpaayo akaŋŋamiya kamu mpaayo eŋŋamiya emu tambule naye ntuuse gyendaga mu lugendo lwange amugamba nti munnange nkubuulire alhuquuqu kathiira munnange ebivunanyizibwa bingi bintu sente kati embeera yayonooneka bintu bingi yakhite bintu bingi agenda bintu bingi Allah akbar bwati omuntu bwe yerabira entandikwaye bwe yerabira ensibuko ye niyerabira obwavu bwe niyerabira obunafu bwe niyerabira okulemerera kwe ate ngebwe bingi ebitagambika kyova olaba nti bannanga abooluganda okugaggawala kuno kubeera mu mutima so si lwa bingi bintu muntu byaba alina obugagga bwonna bubeera mu mutima muno kyobola mubaka kyegamba nti laisa alghina an kathrati al-ard obugagga tebuli kukuŋŋaanya bintu nti ayina kino innama alghina ghina nafs obugagga buli mu mutima oyinza okusanga omusajja si mugagga nnyo omuntu wa bulijjo naye ngaomutima mugagga era ng'engeri gy'akola n'okuwaayo n'okuyamba gweoyinza okulowooza sente zonna yazirina n'osanga omugagga bifeekera kati ng'ono misikini Allah bwe yagaggawaza tabaraka wa ta'ala naye ng'ate Allahu akbar nga tasobola kutawadduddira naye nga ku lusenya olulamba lwalina olw'eŋŋamiya omusajja munaku azze ayagala ŋŋamiya mutambuza n'omugamba nti alhuquuqu kathiira mu butuufu ebivunanyizibwa bingi sijja kusobola kukuyamba naye nga ddala Allah kyagamba nti ya ayuha al insan obange gwe omuntu ma gharraka birabbika alkarim kyekiguugudde kyekikubuzaabuzizza okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala anasita faqarak werabidde obwavu bwo nti wali mwavu anasita aslak werabidde ensibuko yo gye wasibuka wavaawa Allah okutuusa wano wooli anasita jahalak werabidde obubuyabuya bwe wali olina okutuusa kati ku Allah kati otandise n'okubala ku maali oli bubuyabuya nga tolina nakyobala naye kati otandise okudda wali okulagira embuzi bwe kizagenzeewa njagala embuzi bwe ziti njagala ebintu bwe biti otandise okubala ku maali otandise okubeera omugezi naye byonna obyerabidde ebyo werabidde nti ya ayuha nnas abange mmwe abantu antumul fuqara muli banaku muli baavu ila Allah eri Allah tabaraka wa ta'ala wallahu huwa alghaniyu alhamid mazima Allah tabaraka wa ta'ala yamugagga mazima Allah azza wa jalla yamugagga nanyini sente yamugagga nanyini maali yamugagga nanyini bukimu ekiri ku nsi atenderezebwa tubula tutegeere Allah subhanahu wa ta'ala tutegeere ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala olw'ensonga nti man arafa rabbahu tabaraka wa ta'ala arafa nafsahu omuntu yenna ategeera Allah we tabaraka wa ta'ala ategeera omwoyo gwe wa man arafa rabbahu bilghina almutlaq
arafa nafsahu bil faqr al mutlaq omuntu yenna tegera Allah tegera obugagga bwa Allah nti bugagga tebulina komo obugagga bwa Allah tabaraka taala amanya nti ddala ye mwavu obwavu butalina komo ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام omuntu amanya kitiibwa kya Allah tabaraka taala nti kijjuvu kya kitiibwa wa kitiibwa ekitiibwa kitalina komo ekitiibwa ekijjuvu amanya nti ddala ye wa wansi obwa wansi obujjuvu butalina komo Allah akbar ومن عرف ربه بالقوة omuntu ategeera Allah n'amaanyi ge n'amanya nti Allah wa amaanyi subhanahu wa ta'ala amanya nti ye munafu ebbanga lyonna amanya nti munafu ebbanga lyonna wallahi tiwali kintu kyonna muntu kyabeera nakyo kuno ku duniya illa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala illa bi'awnihi tabaraka wa ta'ala ebyo byonna Allah byakuwadde subhanahu wa ta'ala mu byobusuubuzi mu riziki mu birungi mu ssente byonna byetaaga kubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate ng'okwebaza si kigambo bukigambo wabula mu bikolwa byennyini bikolwa bigambo na bikolwa Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala nti i'malu ala Dawuda shukran mukole abange mu abantu ba Dawud nga kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala lwekyo nkwewaza nga newaza omutima gwange obuteerabira bwavu bwo obuteerabira waji wava obuteerabira kyonna Allah akbar omusajja zaamugamba kimunnange njagala onnyambe ompeyo munnange eŋŋamiya entwale amugamba nti alhuquuqu kathira munnange nandikuwadde naye obuvunaanyizibwa nga bungi bwe nnina nga nina amasuuliya mangi nga sijja kusobola kukuyamba malayika ne mugamba nti ka anni aarifuka naye musajja gwe nga ndinga akumanyi ajji mu kifaananyi kye amugamba musajja gwe nga ndinga akumanyi ka anni aarifuka ninga akumanyi alam takun abrasa yakdhuruka nnaas tiwali wa bigondogondo nga wenna olinga omuliro gwe gwayokya nga wenna totunuulikikako si wali bwotyo faqiran ngoli munakulu nkupe fa ataka Allah ala nakuwa tabaraka wa taala siwe wali bwotyo omusajja namugamba nti ibyo nawe biveko nawe inma waristu hadha almal kabiran an kabir emali najisikira kuvadda bajjajja badbalajjajja bali bagagga yemali eno gyolaba ne bamujjukiza n'omujjukiza bwe yali era n'agaana okujjukira bananga ati kiba kigenze wala abolugana bibitiibwa kale mu kujja wano oyinza okuba nga tiwajjukira nga gwolaba kunyirira kuno tomanyi nakinnankani wa hakadha naye okusajja ne kakujjukiza nti mutuufu tewali musajja nga tolina kyolina nga n'obulamu bwe obwayonooneka abantu nga bakwenyinyala naye Allah nakuwa subhanahu wa ta'ala n'osigalira nga tajihad ng'okaayana inkar ng'ogaana omusajja gamba nti nedda bibintu nawe bireke innama waristu hadha almal emaali eno nagisikira kabiran an kabirin emali kufadda bajjajjaffe famire yaffe nakinakiwa hakaza batu bali ba sente zesente zono zenina olwaleero Allahu akbar musajja namugamba malika nemugamba nti in kunta kadhiban musajja gwe bwebanga olimba wallahi bwebanga olimba in kunta kadhiban ate nga ddala musajja yali alimba musajja yali munaku yali atafaananika Allah namuwa tabaraka wa taala namuwonya obulwadde namuwa n'essente tabaraka wa taala amugamba in kunta kadhiban bwebanga oli mulwadde fasayyaraka Allahu ila ma kunt Allah akuzzeeyo nga bwe wali musajja gwe bunnambiro faswara kama kana wala hawla wala quwwata illa billah naddayo nga bwe yali eddiba eddungi Allah naali mujjako lanja ennungi Allah naagimujjako tabaraka wa taala naddayo ng'alinga gwokyezza omuliro tafaananika abantu ne batandika okumwenyinyala essente Allah zimujjeko eŋŋamiya ziweddewo Allah bimujjeko tabaraka wa taala wakama stajaba Allahu azza wa jalla da'wata almalak nga Allah bwe yakkiriza edduwa ya malayika eno mulundi ogwasooka ng'asabira abantu bano baraka n'obugagga في المرة الأولى مرودي وقاسوكا استجاب الله دعوته في المرة الثانية إلى الله تبارك وتعالى يكرز الدعاء يا ملايكين ومرودي وقوكوي الله نعم زي مسجن قبل يلي سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله نعم زي إمالي نيفا ومرودي ومرودي نقوم جندكو ndabi kenungi ne mugendako buli kimu kyonna emali nefa netambula negenda
lwaki kuleta lugezigezi mbwene maali ya bajjajjaffe nakina kiwa hakala nga Karuna bwe yali ngagamba nti innama utituhu ala ilmin indi emaali eno nayiya nnyo gaali magezi sebo omuntu olina okukozesa obwongo okufuna sente olina okuyiiya naye nga Allah yeyamuwa tabaraka wa taala naye Allah namuzikiriza subhanahu wa taala abantu bangi sebo embeera ezo bazirimu ne batuuka n'okugamba mbu ffe nze sikyasaba nebaza bwebaza nze sikyasaba nebaza bwebaza Allah akbar ya khubo genzo wala ate nawe mahma kunta wallahi otushiwa mbugago bachi anta faqirun ila Allah oli munafiri Allah tabaraka taala oli mwaviri Allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha kati embeera zezo oyo naberanga yagwa au yagwira naberanga taina kalungi konna mu dunia wadde ne kwa akhira we yagwiraawo malaika negenda eri omusajja eyali owekiwalaata obaka agamba nti wa atal aqra'a najja eri owekiwalaata fi suratihi mu kifaananyi kye kyennyini kubanga bamalaika Allah tabaraka wa taala yabuwa obuyinza yatashakkaluna bima yasha'un beefula bye baagala biidhnillah kulw'obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala ne ku kiragiro kya Allah tabaraka wa taala kati malaika ejja eri ono yali owekiwalaata ejja mu kifaananyi kye kyennyini musajja nga wakiwalaata faqala lahu namugamba ngera bwe yagamba oli yasooka namugamba nti munnange nsaasira ndi musajja mutambuze nga bwondaba bwoti olugwandi lukutuseewo nsaba munnange ompe nkoleki mpeyo ente mu nte ezo ebeerenga entwala biidini tabaraka wa taala olwaliwo siina muntu yenna asobola kunnyamba okujja kuntuuka gye ndagala leero biidhinillah kulwa buyinza bwa Allah tabaraka wa taala thumma bika oluvannyuma nsaba Allah akuyisizeko obeere nga yeggwe munnange ompe akate kantambuze waradda alayhi mithla ma radda ala hadha era yamuddamu ng'oli bwe yakola munnange ebintu alhuquuqu kathiira ebintu ngabo bimanyi naawe ebintu byayononeka ennaku zino obuvunaanyizibwa bungi emaali ogirabwa eri naye eriko ebintu bingi naki namugamba yakhe nga ninga kumanyi naki tiwali bwoti ng'oli bwoti ne bwoti naki namugamba ebyo emaali yaffe ya kika twagisikira malaika namugamba nti in kunta kadhiban bw'obanga olimba fasayyaraka Allahu ila ma kunti nsaba Allah tabaraka wa taala akuzzeeyo nga bwe wali qala naddayo nga bwe yali nayavuwala namera ekiwalaata emmali netukomoka neggwawo lwaki kufran billahi tabaraka wa taala kufru ni'ma kukafurira byengala bya Allah tabaraka wa taala butamwebaza na butajjukira wajja ovudde malaika nejja negenda w'omusajja omuzibe fi suratihi wa hayhatihi negenda mu kifaananyi ky'omuzibe nga nayo nga afudde omusajja omuzibe negere omusajja yali omuzibe nemugamba nti rajulun miskin munnange ndi musajja miskini wabunu sabil ndi mutambuze inqata'at biya alhibal fi safari munnange entande nzigweddeko sina gye nsobola kati kutuuka sina kye nnina mu safari yange eno nkusaba fala balagha liya alyawma illa billah sina kye nsobola kutuukako olwali okujjako billah kulwa Allah tabaraka wa taala thumma bika oluvannyuma Allah akuyisizeko obeerenga gwe agenda okunnyamba lillahi tabaraka wa taala kulwa Allah as'aluka nkusaba munnange billadhi radda alayka basaraka nkusaba kulwa oyo Allah tabaraka wa taala eyakuddiza amaaso go Allahu akbar kusaba kulwa oyo eyakuddiza amaaso go kusaba ompe embuzi sobola okutambula nayo mu safari yange entuuse gendaga mu safari yange faqala omusajja n'agamba najjukira engeri gye yalimu najjukira engeri Allah azza wa jalla gye yamuwa emaali omusajja n'agamba ono w'embuzi n'agamba nti kad kuntu a'ma nali muzibe nze olwaleero omusajja muzibe bunanjigidde ayagala kintu kya ayagala mutambuza ayagala kumuyamba musajja muzibe najjukira n'agamba nti kad kuntu a'ma nali muzibe faradda Allahu ilayya basari Allah nanziriza amaaso gange fakhudh ma shi'it twala byonna byoyagala khudh ma shi'it wada' ma shi'it twala embuzi zizo jamu zoyagala oleke zoyagala nkwadi right oba zojjamu kitundu kyazo oba okota jamu zoyagala oleke zoyagala fa wallahi ndaira Allah tabaraka wa taala la ajhaduka sisobola kumma kintu kyonna olwaleero kyoyagala
obasijja kumma kintu kyonna kyotutte ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala onsobe ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala twala kyonna kyoyagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala sigenda kugaana. Allahu akbar. Omusajja naddayo bambi n'amanya ensibuko ye n'amanya ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala n'amanya tiyerabira kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar lillahi alhamd. Dabiraga yafuna obulungi ku nsi ne ku dunia amugamba ati wada mashita leka byonna byo twala kyoyagala oleke kyoyagala sigenda kugaana kintu kyonna. Malaika ne mugamba nti amsik malaka bera ne mali yo mwana waffe bera ne mali yo muntu gwe fa innama ubtilitum mwagezesebwa faqad rudiya anka usimidwa Allah kusimye wasukhita ala sahibaika Allah nanyigira tabaraka wa ta'ala bakwano gwa babiri bali abagane ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala abagane ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala tibajjukira wajibava nolwekyo emaali eno gye tulina abooluganda ab'ebitiibwa wadde otuusewa mu bugagga wadde otuusewa jjukira gy'ovudde jjukira Allah gy'akujje tabaraka wa ta'ala akujje wala subhanahu wa ta'ala wali tolina Allah n'akuwa subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar lillahi hamd. Allahu akbar. Wali tolina Allah kugaggawaziza Allah akuwadde subhanahu wa ta'ala. Olwekyo emaali tuzirina emaali nnungi naye emaali abooluganda ab'ebitiibwa tubeerenga tugitiiramu Allah subhanahu wa ta'ala golora amagoba gonna needillahi subhanahu wa ta'ala. Ate manya nti emaali gikosesenga Allah bwakulagira ogikozesa gigabeeko wako banno biidinillah kubanga ye emaali etuddawo obutuzi siiyo wallahi si okujjako eno gyogabyeko yeeyiyo gy'oliddeko yeeyiyo gyoyambaddeko yeeyiyo gyowaddeyo mu maaso ga Allah yeeyiyo tabaraka wa ta'ala gyozimbyeko omuzikiti gwogenda okufuna mu maaso ga Allah yeeyiyo tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ombaka agamba kinga maliza ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih al-Bukhari hadithi mu sahih al-Bukhari hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqulu lahum sallallahu alaihi wasallam ombaka ngabagamba basahaba ti ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali abagamba ti mali ki mummwe mali ki ey'omuntu ey'abasikaabe nga yesinga okwagala okusinga emaali ye. Amakulu nti emaali y'abasikaabo gy'ogenda okulekanira y'abasikaabo abaffe yesinga okwagala okusinga emaali yo. Bamugamba nti ya Rasulallah ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilayhi tiwali muffe n'omu okujjako ng'emaali ye nga ye yesinga okwagala gy'eri. Era wano ng'okubeeramu n'emaali wano ng'ogirina ng'ogijja emaali tonnafa maali ebeerayo era esinga okwagala gy'oli yemaali yo emaali esinga okwagala yemaali yo. Omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti fa inna maalahu mazima emaali y'omuntu gy'abala nti maali ma qaddama wa maalu warithihi ma akhara. Agamba nti emaali y'omuntu ebalibwa nti maali ye yeyo gy'awaddeyo gy'akulembezza nga tannafa jawaddeyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala gyayambyeko abantu gyawaddemu zaka ezo zigenze mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala yemaali yo gy'ogenda okusanga mu maaso ga Allah tabaraka ye maali yo amuna okubanga ate neno gy'ogenda okuleka egenda kubuzibwako mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala naye gy'ogenda okugabibwamu yeeri gy'okoze eki gy'owaddeyo mukubo lya Allah tabaraka wa ta'ala gy'oyambye. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Emaali yonna gye tukuŋŋaanya abooluganda b'ebitiibwa egenda kubeera y'abasika gy'ojje mu haramu gy'ojje mu halaali byonna wabigattikagatika okozota byonna bigenda kusigala by'abasika byebasigala mu motoka mu mayumba mu bizinesi mu maduuka nakyo naki gwe ng'oli batandise okukunyiga ebyo wabijjawa notandika okubitya notandika okukola ki guberanga obyogerera bidinga tabaraka wa ta'ala. Hadithi gyensembezayo ddala kati barakallahu fikum jazakumullahu khairan hadithi li muslimu hadithi yani Abdullah ibn ash-Shikhir radiyallahu anhu Abdullah ibn ash-Shikhir radiyallahu anhu ambaka agamba sallallahu alaihi wasallam ambaka agamba nti yakulu ibn Adam omwana Adamu agamba nti maali sente zange maali yange mfuku maali yange biki akuŋŋaanye maali n'akayana n'akola ki ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam kyakulu nti omwana Adamu agamba nti maali sente zange bannange sente zange naye ombaka agamba nti wahal laka yabna Adam min maalika illa ma akalta fa afnaita
ombuka gamati abaffe gwe muntu gwe oyina mu maali yo yonna okujjako eyo gy'olidde n'ogimalawo abako gy'oguzeemu emmere n'ogirya gy'oguliddemu abantu b'emmere ne bagirya gy'oguliddemu abasiraamu abanaku abamisikini emmere ne bagirya oyina okujjako eyo gy'ogenda okusanga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala aw ma labista fa ablayt okujjako eyo gy'oyambaddemu olugoye n'olukaddiya ne lukaddiwa nga gw'olwambala ye maaliyo yemaaliyo olwensonga nti wagulamu olugoye kulwambala mwosaalira buli lwolwambala osoma ng'obubaka bwe yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam buli lwolwambala imtithalan olwambala kuteeka mu nkola amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala ag'obutayita bwereere ag'okuyimira mu maaso ge ng'onyirira kyekyakuguza engoye zo kati yemaaliyo okujjako eyo gy'oguzeemu olugoye lwo n'olwambala ne lukaddiwa aw tasaddaqta fa amdayta oba eyo gy'osaddaase n'egenda ejo saddase eyo ye maali yo yokka masuga Allah tabaraka taala nene sigadde wallahi si maali yo olufa bwe pa nga bakutwala kuziika osigaza mirimu gyo mirungi gyokka emaali n'abantu ne bakomawo emaali negabanyizibwa abantu bo boolese abasika subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmad Muhammad Aluja. نعم